Olunaku lwajjo bwe twabadde nga tuyiga twatadde essira ku kigambo ekikulu eky'abavubuka abalenzi okweteekerateekera n'okukimanya n'okukinyweza tekibagwanidde okufuna amaka era kibagwanidde okuba n'obufumbo. Obuvunaanyizibwa buli muvubuka omulenzi bw'alina okulowoozaako n'okufumiitirizaako, era tewali na kimu ekigenda okugasa omuvubuka yenna ekigenda omubeerera ekyomuwendo eri essuubi nga obulamu bwe tebutabiseemu kigambo ky'amaka na bufumbo. Ng'ogerako kubanga mmanyi tituli mu mulembe ogutakyayagala maka, tuli mu mulembe ogulowooleza mu kudivoosinga abaami n'abakyala, tuli mu mulembe ogulowooleza mu kubeera obwannamunigina, tuli mu mulembe ogulowooleza muntu okubeera yekka, tuli mu mulembe ogutuuse n'okulowooza nti omuntu osobola okubeera n'omuntu ow'ekikula kyo. Kati omulembe ogufaananako bwe gutyo ogutakyasaamu maka kitiibwa, bwe tufuna omukisa nga guno tuteekwa okubalabula n'okubategeeza nti Katonda bwe yali ng'ateekawo amaka okuva ku lubereberye yagateekawo nga kyekyobugagga era ekirabo ekisinga kye yawa olulyo lw'omwana w'omuntu. Era singa amaka gakwatibwa bulungi, buli agalimu n'agassaamu ekitiibwa, buli agalimu n'agasoosa, buli agalina n'agaagala, njagala nkutegeeze teriyo kintu kirungi wansi wa njuba, teriyo kintu kirungi wansi wa njuba ekisinga amaka, ekisinga obufumbo. Olw'ensonga eyo nkubiriza abavubuka mwenna okuyingira obufumbo obutesiggiriza, okukola okusalawo okutegeerekeka obulungi, muyingire amaka, muyingire obufumbo, musobole okuzimba ettafaali ku ekyo Katonda kye yazimba edda. Olwo nno obulamu bwammwe bweyongera okukulaakulana, okugenda mu maaso, okweyongerako obuvunaanyizibwa, ali n'okubeera abantu abalimu ensa. Ensonga nnyingi eziweebwa olwaleero eziganya abaana abawala n'abalenzi okuyingira mu buvunaanyizibwa buno obw'okubeera abafumbo. Ensonga esooka nti obufumbo obuliwo olwaleero si kyakulabirako kirungi. Naye lwaki ebirowoozo byo obiteeka ku obwo obwalemwa ng'ate waliwo n'obulala bungi obulabye omukisa? Bwe kiba nga tulaba abantu abawezezza emyaka 5 mu bufumbo, abawezezza emyaka 4 mu bufumbo, abawezezza emyaka 25 mu bufumbo, lwaki abo tebatumala okubeera ekyokulabirako tinaffe tusobola okuzimba obufumbo obulungi? Kyabulabe nnyo okuba ng'olina ekintu ky'oyagala okukola, ekyokulabirako kyo ne kibeera ku abo abaalemwa era abalina ebirowoozo ebikyamu ku ky'ogenda okukola. Abantu bangi abandibadde baakulaakulana, abantu bangi abandibadde baddayo edda okusoma kati singa bayivu, abantu bangi abandibadde abagagga kati myaka 10 emabega nga balina omukisa gw'okukola okusalawo, naye ne bawuliriza abantu abali negative, ne bawuliriza abantu abalina ebirowoozo ebibi n'okutwala ekyokulabirako ekyabo abalina ebirowoozo ebizibu. Obugagga tebusoboka. Obulimi golooza obulimi bulimu ssente, bantu balimi anigola balina ebyokusome kasita obulamu bwo kakutanda ne weetoolooza obulamu bwo abantu abalina ebirowoozo ebibi eri ekintu, naawe ogenda kubafaanana era ogenda kufuuka bo. Teri muntu alabye mukisa, teri muntu agaggawadde, teri muntu afunye progress mu nsi ng'obulamu bwe abwetoolozza abantu abali negative eri situations. Era bw'oba oyagala obulamu bw'okutambula, emikwano gy'olina okusooka okulekeraawo okugatta nagyo emboozi gy'emikwano egirina ebirowoozo ebikyamu ku kintu. Kati bangi abalemeddwa obufumbo kubanga beetoolozeddwa abantu abaalemwa, beetooloddwa abantu abakuŋŋaanya ebizibu byabwe ne babireeta mu bufumbo. Kakati baatandika obubrandinga ng'obukyamu ne beerabira ti buli bufumbo buyimirirawo bwo bwokka era bwebeererawo bwokka, era teri bufumbo obugenda okubeeramu abantu be bamu. N'obufumbo bwa taatawo ne maamawo tebusobola kubeera bufumbo bwoggwe kubanga taatawo ne maamawo balala naawe oli mulala. Y'ensonga lwaki newankubadde ng'abantu balongo bafuna passport za njawulo, newankubadde ng'abantu balongo bafuna national ID za njawulo, Waswa tasobola kugenda mu banka n'ateekamu kigalo n'omuwa ssente za kato newankubadde babiri ku nakato. Kati ffenna tuli banjawulo.
tukkiririze mu bulungi bw'amaka tutwale ekyokulabirako ekyagaagaawangula tumanye okubeera nti waliwo obufumbo obulema leero tekirina we kikakasiza ti naffe bwe tugenda okutandika bugenda kulema. Vubuka boogera kumaliriza emisomo. Tulira abaana abawala n'abalenzi abaagala okusooka okumaliriza emisomo bayingira obufumbo. Soogera bigambo bino kubasindiikiriza mu bufumbo nga temwetegese oba nga temunnatuuka. Naye njogera ebigambo bino okubategeeza nti bye mulowooza okukola obufumbo mubuwe ekifo ekisooka kubanga bukulu bwa mugaso era tubwetaaga. Gwamaliriza emisomo sikugaana. N'ekyo kisinzira ddi lwe watandika okusoma na ddi lw'ogenda okumaliriza. Ekyokubiri, okusoma tekuggwaayo. Nze ayogera nammwe n'akamala mu bufumbo kati emyaka 9 naye nkyasoma. Ate nga nkyalina enteekateeka esoma emyaka 6 egijja sobola okumaliriza digiri yange ey'okusatu. Kijegezaako okugamba ku kino, okusoma tekuggwa, okusoma tekukoma. Teriyo omuntu agenda, teriyo ddala lya kusoma nti bw'oba tonnatuuka ku ddala lino towasa. Okuwasa kusinzira ku bukulu bwa myaka gyo n'engeri ebirowoozo bye gye bikuze. Gwalowooza nti ogenda kusoma omale kufuna PhD ku myaka 45 olwoka owase otabise ebintu ebitafaanagana. Weewaawo soma naye ng'okyali mu myaka egisoma. Omuntu abaliwo okubeera mu myaka egisoma nga ali 25 years and below awo tukusonyiwa. Naye wamala okuyisa emyaka 3 gwe n'olowooza nti ogenda kumaliriza kusoma y'ensonga lwaki tonnawasa otomedde. Kubanga okusoma walina okusomera n'okwo okuli basic. Ekyokubiri, okusoma tekuyina kitundu kyekuzannya maka masanyufu. Akyo tebakikulimbanga kubanga amaka gabaddewo mu nsi ag'abantu abataasoma amayitirivu era amaka gasinze kwonooneka ate ku mulembe gw'abaasoma. Kaakati teriyo kusoma ku qualifyingisa maka nti ngenda kusooka kumaliriza senior 6 olwo ndyoka ntandika amaka aganaasanyuka. Kituufu okusoma kulungi era kwa mugaso era bwe mubeera nakwo mu maka kuyina kye kuyamba naye okusoma tekuyina garanti ya maka masanyufu. Tekuyina bukakafu bw'amaka galina mirembe. Teriyo kipimo kya kusoma kyotekwa kutuukako olwobeere ng'osobola obufumbo tekati ekikuumidde mu ssomero. Olw'ensonga eyo bw'osukka emyaka egiteekwa okusoma mu kusoma okuddiriŋŋana nga bwe kwategekebwa tandika okuteekateeka obulamu bw'okuwasa. Ebyo ebyokusoma olisoma naye ng'ozimbye amaka n'obufumbo. Bangi mugenda kuva mu kusoma ng'emyaka gibagenzeeko. Njogerako mu abaana abawala mutandika okupapapapa mutandika okunoonya abawasa nga temubalaba mutandika okuzungazunga mu nsi ng'empapula zammwe muzirina naye nga temulina progress mu bintu birala. Kale nze ekyo nkyogeddeko. Mbwe abaana abawala n'abalenzi balina empisa embi. Kati nze ekiŋŋaanya okuwasa abawala balina empisa embi. No one is perfect. Naye wennyini ayogera nti abawala balina empisa embi naawe ozirina ate empitirivu abantu bakugumiikiriza bugumiikiriza. Gwayogera nti abasajja babi, gwayogera nti abawala babi, gwe mubi ate asinga. Kyabulabe nnyo okutandika okubeera mu nsi eno ey'ekibi n'otandika okulowooza nti waliyo omuntu ataliiko kamogo. Naye wennyini agaanye okuwasa kubanga onoonya omuwala gwe batayogerango kigambo kibi gw'olina bingi. Bana abavubuka baagala okuwasa abawala mbeerera naye nga ye yakajjako abawala 7 embeerera zaabwe. Bojjeeko embeerera naye agenda okubakuwasiza. Gwe omuvubuka anoonya omuwala ow'empisa ennungi gw'olina ziriwa. Gwe anoonya abawala abakkakkamu olina bwenkanawa. Kaakati tuve mu kulowooza nti olw'okuba abakazi n'abasajja balina empisa ezitali nnungi muga kigenda tulemesa okuyingira obufumbo. Manya nti naye wennyini ayogera ekyo naawe olina embi. Kati bwe kiba nga waliwo naawe abakunoonya ngamba gwe omuwala nga waliwo naawe abakunoonya nga banoonya bannungi naawe toliimu. Teri muntu awasa muntu atuukiridde. Ffenna tuwasa era ne tufumbirwa abantu abalina obunafu ng'era naffe bwe tubulina. Amaka si kifo eky'abantu abaatuukirira. Amaka kifo eky'abantu abasazewo okubeera awamu bagatte amaanyi gaabwe okugenda mu maaso basonyiwaga n'obunafu bwabwe ate buli omu ayambe munno okutambula. Kale ekyo gamba wala babi abavubuka babi mbuje ekiganya okufumbirwa eyo si nsonga kubanga naawe oli mubi. Ate ababi abangi boyogerako abamu gowa boonoona. Kaakati beera mwegendereza ng'ow'ensonga ezitakola. Yingira obufumbo kubanga obuvunaanyizibwa abo. Bamu bamaliriza kuzimba nga projekiti zange nkyazimaliriza. Togattika bintu bitakwatagana. Tewaliwo nkolagana yonna wakati wa bufumbo na nnyumba. Sifudde bwe babyankulaakulana bye bakugamba nze kati nkusomesanga musumba. Tewaliwo nkolagana yonna ya bufumbo na nnyumba.
njagala nkubuuze gwe ayogera ebigambo ebyo bazadde be abaakuzaala balina nnyumba yenkanawa. Njagala ombuulire mu ggwanga wano Uganda bantu bameka abaayingira mu bufumbo ne bazaala abaana nga balina amaka agawedde? Era lwaki tuyinza okusuubira okuba n'amaka agawedde ku myaka 2 oba 25? Kituufu kisoboka. Naye obufumbo tebukolebwa ebyo. Kati va mu kulowooza mbu olina byogenda mala okugula emmotoka, nzimbe n'ennyumba omugyamu abaana bonna, ngule n'ettaka mbasimbireko emmere, Katonda ndyoke empase, bonna bimaliriza ku myaka 55. Gwe okimanyi nti ebyo by'oyogera mulimu n'abantu abatagenda kubifuna. Gwe okimanyi nti ebyo by'oyogera ne bazadde bo tebabirina naye bafumbirigana ne bakuzaala. Olw'ekyo obufumbo bo bulina okutandika, era nsaba abavubuka bonna abawala n'abalenzi basseemu ekitiibwa mu bukulu obw'okutandika amaka awamu n'obufumbo nga tebeekwasizza nsonga yonna. Nga tugenda mu maaso, amaka n'obufumbo kyetaago. Tulekerawo okwekwasa ensonga ezitugaana okuyingira obufumbo n'amaka. Abamu beekwasa bazadde baabwe nga bagamba mbu abazadde be bateekwa okubabuulira oba banaawasa oba nedda. Nze njagala nkutegeeze waliyo ekiseera kya buli kintu. Bazadde bo balungi nnyo, ba muwendo nnyo, beebale kukuza n'okuzaala. Naye bwe kituuka mu kusalawo ani gw'ogenda okuwasa n'okufumbirwa, bazadde bo bakulu nnyo mu kukuwa amagezi naye si be bakusalirawo. Okusalawo kusigala mu ngalo zo newankubadde nga weetooloddwa amagezi ag'enjawulo. Amagezi si mabi. Kirungi okwebuuza ku bazadde, kirungi okwebuuza ku basumba, kirungi okwebuuza ku bantu b'obuvunaanyizibwa. Naye ekyo ng'okikola tegeera nti okusalawo kutudde mu ggwe. Abazadde balina okukulemesa okuwasa oba okufumbirwa nga balina ensonga ey'amazima lwaki ng'era etegeerekeka bulungi. Naye mulimu n'abavubuka abalimba abawala. Munnange nandibadde nkuwasa naye maama ŋŋaanye, nandibadde nkuwasa naye taata agaanye. Naye nga taata teyagaana bwe yali yeegatta naye. Taata teyagaana bwe baali bayingira loogi. Taata teyagaana, maama teyagaana bwe yali amuzaalamu. Maama yagaana kumuwasa, obwo bulimba. Teriyo bantu balina kwagala kw'amazima nga bategeevu abayinza okuziyizibwa okuyingira mu bufumbo okuggyako ng'ensonga y'abazadde y'amazima era nga ntuufu era ng'eteekwa okulowoozebwako. Naye abavubuka abawala n'abalenzi mulekerawo okwekwasa abazadde tebabaganya okuyingira obufumbo. Abazadde si be bagenda okuliisa amakaago. Abazadde si be bagenda okukwambaza. Abazadde si be bagenda okusindika abaana b'ogenda okuzaala. Yingira amaka ggwe, va mu bigambo ebitategeerekeka. Otandike ekyo Katonda kye yakuteekerateekera. Ozimbe obufumbo ng'okyalimu amaanyi n'embavu n'obusobozi obuyinza okukolerera abaana n'okubateekerateekera. Bangi bagana okuyingira obufumbo lwa low self-esteem and fear of disappointments. Tekibagana okuyingira obufumbo. Bawulira nga tebeerabawo. Naddala abalenzi ab'omu kiseera kino. Abaana abawala mugezi ne mutandika okukola. Ne mutandika okukwata ku ssente. Omanye ekintu ekisinga okubeera eky'obulabe eri omukazi yenna. Ye mukazi sente okugwa mu ngalo ze. Katonda teyawa bakyala mukisa gwakwefuga mu ekyo kye bali nga bamaze okukwata ku ssente. Ego n'engeri gye bawuliramu tesoboka nga ssente ziri mu ngalo zaabwe. Omuntu asinga okubeera ow'obulabe wansi w'enjuba ye mukazi alina ssente. Eri ekigambo ekiyitibwa obufumbo. Sigaanye bakazi kukola. Naye ngambye ekintu kimu nti ensimbi omukazi bw'atamanya kuzifuga ate nga bo batono nnyo y'emu ku nsonga lwaki tulina amaka agaawukana aga buli lunaku. Era bajjajjaffe ab'edda newankubadde nga sikiwagira kubanga omulembe gukyuse tebaasomesanga baana bawala. Tebaakolanga empowerment yonna eri mwana muwala. Baamulekanga nga bw'ali. Kino kyamusobozesanga okubeera mu bufumbo nga tali empowered yadde. Tuyinza okubajerega nti baabafutyankanga. Naye obufumbo bwakati n'obwedda buliwo bwasinganga okuwangaala. Ffe ne bajjajjaffe baani abaasinga okufumba. Olw'ekyo sigamba nti abakyala bateekebwe wansi baleme funa ssente n'ebirala. Naye kino kye ŋŋamba, abaana abawala mwenna abawulira ebigambo bino muyige okufuga ensimbi.
muyiga okufuga empowerment gye mufunye. Kakati mumusomye ne musinga abalenzi okusoma, ne mukola ne musinga abalenzi ssente, ne munyirira ne musinga n'abasajja okunyirira. Kati omuwala ali mu position eyo akusinga ssente, akusinga okunyirira, akusinga obuyivu, akusinga amagezi, oyo si mwangu. Kye ŋŋamba tolina ky'omugamba. Be baana bange abawala bangi byenda ba ku gurupu eno n'abalala abagoberera ng'omuvubuka talina na kyamugamba, amulabanga bw'akyaka. Kubanga omwezi bwe guggwako akwata mu 8 agezaako okumwogereza talina na zaalya. Kati automatically y'omukazi obwongo bumugambirawo nti guli mufu, which is not right. Kati abavubuka baffe mubataddemu low self-esteem, tebakyekkiririzaamu, temukyali bakazi babasitula. Twagala abakyala abasitula abaami. Boy Child ayambiddwa atya? Kyekintu ekikulu. Twebaza emyaka egiyise okuba nti wabaddewo empowerment y'omwana omuwala. Era eyo success, era nange abange mbalina empower them, basomesa, bayigiriza, bafuuka abantu ab'omugaso. Naye ekibuuzo kibuuza, bwe tumaze okubawa ebyo byonna tubayigirize engeri gye bagwanidde okubikwatamu ne batabikozesa ate nga kikozesebwa olw'okuzikiriza okutandikibwa kw'amaka n'obufumbo. Abaana abawala bangi mukozesezza ekyo kye mufuuse olw'okuteeka low self esteem mu bavubuka. Bavubuka batya n'obbakwana. Mufunye ku ssente muli bajerezi, mufunye ku ssente musekerera, mufunye ku ssente mweyogerera nga bwe mwagala. Temukyamanyi na kumanya nti Katonda gwe nnyumya naye muvubuka ayinza n'okumpasa. Musajja wattu ayinza n'okuba anoonya naye ng'atya n'okusindika message mu inbox oba mu gurupu. Kubanga bw'anaasindikayo message ye wanagenda okuyitawo eddakiika 4 nga bamuzeemu balinga 8 naye nga bamuddamu nga nswera. Lwaki tukozesa ekyo kye tuli ne kye tulina okuteeka low self esteem mu bavubuka, ate n'abavubuka bangi abeetadde wansi ne balemererwa okukkiriza embeera mwe bali basitulwe. Ekyo kireese nnyo amaka okubanga tegatandika olwaleero. Bavubuka bangi abandibadde bawashedda ne babonaabona ne low self esteem. Batunuulira klasi y'abawala bwe bandinoonyereza amazima nga tebagisobola. Teri kintu kya nnaku, teri kintu kya bulumi, teri kintu kimalamu maanyi, teri kintu kiwunza, teri kintu kiruma musajja yenna nga kubeera nga talina busobozi kukakasa mukazi kisobola okukulabirira n'okukubeezaawo. Kati mmwe mumanyi bwe munaakibalansinga. Abaana abawala muyige obutafutyankana kulinnyira bavubuka mu mbeera mwe bali. Ate nammwe abavubuka mukkirize ti newankubadde nga sirina kye nnina naye ate nsobola okubaako n'ekyenkola. Mwetadde mu low self esteem, temukyakola, temukyafaayo, temukyafaananika, temukyategeerekeka. Omuntu n'anoonya ne wagenda okutandikira okukuyamba nga talabawo. Abavubuka nammwe mwewe empowerment, mutandike okwekkiririzaamu. Abaana abawala bangi abola balinda basajja. Kizibu nnyo omusajja okulemwa omukazi. Abakazi bonna tubasanga tebabiriiko. Si kyangu nnyo omusajja okubanga yafuna omukazi ng'omukazi yali amwetegekedde tigundi yo nagenda kunkwana era netesiteesa okukkiriza. Ffenna abawala twabasanga tebabiriiko. Abakazi tubasanga bakola byabwe, tubasanga balina pulaani zaabwe endala. Oli omusanga alina pulaani zigenda bweru, omulala omusanga alina pulaani ebeera mu nsi gy'akolera myaka 10 n'olumba inbox n'omusalako n'omusazisaamu ne contract nadda. Abasajja balina amaanyi agaabaweebwa mu nda yaabwe okusobola okufuna abakazi. Kati gwe omuvubuka atya era yeeraliikirira, tegeera nti Mukama obuyinza yabukuwa ku lubereberye. Katonda yatonda Adamu ne Kaawa n'amuwa obuyinza bwonna. Abakazi abalungi Katonda yabatuwa mu ngalo zaffe. Kaakati totya, teweeraliikirira, teweekweka. Oyo gomaze okulaamu ebirungo bye weetaaga nga bwe ndibinyonyolako mu maaso. Kkiriza obeere muvumu. Obutali buvumu bulemesezza abavubuka okuwasa. Abavubuka temundaze buvumu. Abaana abawala baagala abantu bavumu. Muve mu self esteem ne fear of disappointment. Baŋŋaana wano ne baŋŋaana ne wano ne baŋŋaana ne wano. Akati era nze kankutegeeze ne bwe ziba nsolo. Empologoma tesobola kutandika kulinnyira mpologoma nkazi okujja nga emaze okukuba empologoma endala zonna. Era buli mwaka
enkazi bwe ziba ku musalo waba bw'empologoma ezirumba okujja okutwala obwakabaka olaba ne zino egundi endege ye zireekaana endege ye ensajja yezimba ekisu enkazi zibeera wali nga zirinze bw'emala okuzimba ekisu nejja ku nkazi negigamba mmaliriza enkazi n'eryoka ebuuka n'egigoberera ne bagenda ku kisu enkazi n'ekibuukirabuukirako n'ekiyingira munda n'ekifuluma ebweru n'ekibojjabojja n'ekakasa singa ekola byonna ekisu ne kitagwa enkazi ng'emanya nti kati eno ensajja mweri ddala era kamubiikire amagi muzaalira abaana kati tekikoma mu bisolo kirine mu bantu teri muvubuka agenda kuwangula muwala nga si muvumu abakazi beetaaga okulaba obuvumu bwammwe beetaaga okulaba high self esteem abakazi beetaaga nnyo okulaba omusajja gwe batasobola kumanipulatinga omukazi ajja kutya era seemu ekitiibwa omusajja gwatasobola kunyoolanyoola gwatasobola kubiitinga mu magezi gwatasobola kubiitinga mu kutegeera gwatasobola kubiitinga mu mukwano nga ne tayimu yennyini ne bwakuwa mpanvu etya togenda kugooka buli kiseera abakazi bagezesa okugooka muvubuka asulayo kamu n'asulayo akokubiri omuwala n'atamuddamu nze wenamuvaako ate kasita nkusindikira message bbiri nga toddamu nze nga ngenda weekyanga ki tegeera ky'oteekwa okukola muve mu low self esteem ne fear of disappointments kisobole okubayamba okutandika amaka kubanga okutya kuledde nnyo abavubuka ogaana okutandika amaka n'obufumbo okutya nkwogeddeko nammwe abatya nti baabagaana omuntu bw'akugaana nga aba akuyambye ekisooka takumalidde biseera ekyokubiri akuwadde omukisa okwetegula nga bukyali nga tonnaba kufuna kisingawo bubi ekyokusatu akuyambye obutamenya maka mudda ekyo ekitu nakyagala nnyo nange bwe nali nga ndi muvubuka omuwala okuŋŋaana mukisa si kikolimo antaasizza kuba mbale ngenda kwonoona obudde bungi nannyamba n'abutoolako antaasizza kubanga mbadde ngenda mutwala mu maka singa akkiriza ate gaffe nga twagagatandika emyaka ebiri gegamaka gowulira gafiira mu wiiki emu agafiira mu wiiki bbiri bantu bafumbirigana tebalina kwagala bafumbirigana tewali laavu ekyabaleeta wamu kirala bakkiriza be bataategeera kati omuwala yenna bw'akugaana oba omuwala gwe omuvubuka yenna bw'akurejectinga tomwesibaako abakazi bayitirivu n'abawala n'abasajja bayitirivu abakwagala abakulabamu omuwendo abakumanyi nti oli wa mugaso awali abantu abatakulabamu mugaso tosobola kubawasa toyinza kuwasa muntu atakulabamu mugaso toyinza kugenda mu maka na muntu atakulabamu muwendo kubanga mu maka ekyo kyekikola kati omuntu akuyambye n'akulaga takulabamu wadde kale kikulumya omutima n'okaaba ne weeraliikirira n'osiimula amaziga n'olekerawo okulya emmere ensi yonna n'ekimanya nti gundi baamukyaye n'opositinga ne ku Facebook n'okyusa ne status olina kizibu ki kati kyova oba olina okwegendereza disappointments zireme okubagana okufumbirwa n'okuwasa abawala bangi mulimbo bamenya omutima nze ogwange gwamenyeka gwafuuka ga bipapula waliwo ensonga lwaki baakumenya omutima kubanga wayagala okwesiga abantu abatakwesiga ggwe kubanga wayagala okukkiririza mu bantu abatakukkiririzaamu kubanga wagaana okunoonya ekituufu ky'oteekwa okunoonya mu bantu n'onoonya kikyamu kubanga ebyali birina okusooka ate bye wasembayo ebyali birina okusembayo n'obisoosa lwaki tolumwa mutima goberera ebyokuyiga byange bino bikuyambe obutabeera mu disappointment byonna kyogeddeko ekirala fear of responsibility mutya obuvunaanyizibwa girls a liability gwe tomanyi mukisa gujja na bufumbo nenyagala okukubiriza abavubuka bonna abawulira ebigambo bino bwabanga waliwo ekintu ekirina omukisa mu nsi bwe bufumbo era togezanko n'olowooza mbu obufumbo bugenda kwavuwaza endowooza ya kikopi oli mukopi nnyo bw'otandika okulowooza mbu ogenda kuwasa omukazi akwavuwaze oli mukopi nnyo kyekigambo kyenyinza okukozesa onafuyiza nnyo obwongo bwo teri muntu mukopi mu birowoozo nga muntu alowooza mbu agenda kuwasa yavuwale okwo si kulowooza it's not thinking you are not sharp toli mugezi oli mukopi kkiriza ositula obuvunaanyizibwa bw'oteeka okusitula kubanga buli wositula obuvunaanyizibwa weeyongerako
Fina twawasa tuli bubi nnyo tetwenkanankana nakati gwe nabagambye olunaku olwajjo gwe njagala ompa olukala lw'abasajja wano mu Uganda bogamba nti abasajja bagagga gendo nonyola batalina mukazi bonna bwe mwegomba bonna balina abakyala gulabani yeyavuwala golana yeyavuwala abakazi bavuwaza mboyandibadde kituufu waliyo abakazi betuwasa ne bafuuka liability ekyo ndikyogerako naye ate kyekitugaana kuwasa kasajja nga twegendereza ne tufuna abantu abatuufu ate bajja kutuzimba naye ekyo nakyogeddeko jjo sexual immorality yemu ku nsonga njagala naye okwogerako eremeseza abavubuka okuyingira obufumbo lwaki ensonga zino zogeddeko leero kubanga wali obuzibu. The problem is not absence of girls. The problem is not absence of boys. No. Ekyo si kyekiganya obufumbo n'okuwasa okubeerawo. Si kyekifudde abantu singo ku gurupu eno. Ku gurupu eno ejjudde abawala bayitirivu. Ejjudde n'abalenzi bayitirivu. Kati obuzibu tebuli bbula ly'abasajja. Obuzibu tebuli bbula ly'abawala. Obuzibu buli mu butamanya kyakukola. Yensonga lwaki tukinyweza nnyo. Sexual immorality. Embeera ey'okuyingira mu mize egy'ekikaba. Fornication. Ebisiyaga homosexuality okwematiza masturbation egyo gyemize esatu egyakasinza okubeera egy'obulabe eri obufumbo. Teri muvubuka asobola kuwasa nga obukaba bumujjudde ate eriyo akabawala ku miti teriyo omuvubuka akabawala na mbwa bonna bakabawala n'abantu teriyo omuntu akabawala na jjinja. Abaana abawala bemba mwagala okulaba abasajja nga badduka emisinde nga babawasa nga tebasiba namu bankubira amasimu nga njula n'ogasuula wansi mubalumye enjala. Starve them. Muli mukulekana tewali basajja tewali bavubuka zera bananga abasajja batubuze newe basena bameka abasajja nga tebannaba kulumwa njala tebagenda kuwasa kubanga abavubuka abo bemulaba tebalina kye beetaga ku bufumbo bangi kubo ebirowoozo byabwe bwononefu bayika mu inbox z'abaana abawala n'ebirowoozo ebyavunda. Kaakati abaana abawala abatasobola kuteekawo omutindo muttira abaana abawala abeesigwa akatale ate nammwe ne mwesuula. Anti bagamba atunda yolesa amaze amangu. Naye bw'amaze amangu biki ebivaamu? Kubanga babiguze lwa kwolesa naye tebabiguze lwa bulungi. Ayinza okutunda leero n'amazaawo naye bw'anadda enkya tajja kumazaawo. Ekyo nakyo olina okukitegeera. Kyangu nnyo abavubuka okutandika obufumo nga bucyamusi kubanga atunda ayolesa. Kamuweeko jjalibu awulire engeri Katonda gye yannunga obulungi kati bw'anaagiwulira ajja kuwunga agenda nti wano sirina kyakukola nze nkujjukiza. Ekimu ku kintu ekireetedde omaka n'obufumbo okubanga tebitandika mu bavubuka bwe bukaba. Abavubuka abatalumwa njala banaawasa ki? Era lwaki bawasa? That is the question. Omwana gwayagala gwafuna gwakaana gwatwala bamufumbayo ku weekend ogenda Friday n'odda Sunday nobeera n'okunya bijiini abamu bamakanika ebyovulu bisibamu oyiro n'okunya oyiro nengo sina wabbaawo wena obwala ne bukutuka obugalo bwonna ne bukumyuka hano mala okunya oyiro obugalo bukumyuse amaaso gakumyuse bw'oyanika engoye bw'osiimula oguyumba ne bakuliiramu. Kale nze ka mbategeeze kino abavubuka tebagenda kuwasa ng'abaana abawala bakyabawagira mu bukaba. Tekisoboka. Omuvubuka asobola okufuna service ezo zonna nga bw'azaagadde ate aba yeetaaga kuwasiza ki? Era oyogenda mutuma buvunaanyizibwa ki mu biseera eby'omu maaso? Ebisiyaga binaaganya bitya abantu okufumbiriganwa nga bakkiriza mu bisiyaga? Okwematiza kufuuse okwematiza.
tekwonoonye bwonoonyi birowoozo na biwongo by'abavubuka naye kubasse ne mu bulamu bwabwe n'ebitundu byabwe bye beetaaga ennyo mu bufumbo. Teri kintu kya bulabe nga masturbation. Ogwo gwe muzimu gw'otasobola kweggyako. Bwe gumala ne gukukwata gutandika mpola ne gukuteekako olugalo lumu ne guteekako olugalo olwokubiri ne guteekako ekibatu ne gunyweza n'omukono gumu ne guleeta n'omukono omulala ne gunyweza ne guleeta n'amagulu ne gwerippa. Omuze gwa masturbation bwe gumala ne gukukwata emikono ebiri n'amagulu ne gasiba, teri ssaala mu nsi yonna egenda kukutaasa. Kale kyembuulira abavubuka, ogwo omuze toyinza gubeeramu n'owasa. Ekisooka gukwonoona obwongo ne gukuleka nga totegeera ne gukuteeka mu mbeera ey'okuyaayaanira okwegatta ne gukuggyako amagezi ag'okulowooza eby'omu maaso. Buli mukazi yenna gw'olaba oyagala kwegatta naye, buli mukazi yenna gw'olaba oyagala kwegatta naye. Gye kigwera katuyina ennaku zino relationships eziggwera mu ekyo. Omuvubuka akwana omuwala wiiki 2, wiiki ey'okusatu jangu ondabeko. Katuyina abavubuka batakyategeera, batalina yadde amagezi obwo nga tebukola. Okwana omuwala wiiki 3, wiiki ey'okuna jangu ondabeko. Ate bw'amala okukulabako todda kubanga owayonooneka. Masturbation enetta obwongo bw'omuvubuka n'abanga yayonooneka, n'abanga tayinza kutandika relationship ng'agitandika with the purpose. Relationship agitandika only for sexual intercourse. Abaana baffe abaana ne balowooza nti ndina omuntu alimu okutegeera, kumbe alina muntu omufere w'okwagala. Emize gino embi gireese obuzibu. Mukama yeetaaga otuwa amaanyi okugiwangula kubanga asobola. Bw'oba osibiddwa mu mize egifaananako bwe gityo, kkiriza Mukama akusumulule kubanga amaanyi ga Yesu gasobola okukikola. Nsaba Mukama atuwe nnyo omukisa akawungeezi ka leero nga twongera okulowooza ku bigambo ebyo biwulidde abavubuka. Bibadde bigambo bikambwe nnyo era mbyogedde nga sisekanamu ku lw'ensonga nti mbimanyi era mbitegeera bulungi. Olw'ekyo nsaba buli muvubuka yenna yeekwata amagezi ago gamusobozese okukyuka agwanire amaka awamu n'obufumbo. Mukama abawe nnyo omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza okutukuma n'okutulabirira. Weebale okwogera naffe ekigambo kyo, tukusaba okinyweze mu ffe. Olwo nno otuzimbe mu bulamu buno tubeere basanyufu, tufune amaka, tubeere n'emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.